Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaleero kanjitandike shock. Kila muntu amanyi nga mangi simanyi mangi baba Ibrah njagala nali nsazeewo neetulire mu sheeno njiyimirire mu bwogu ate nalo nvunaana ki ngonnanga ki osinziira otya mu Amerika n'otowa oda mu sikyakomyewo gwe ngani nga Munnayuganda si Munnayuganda wateeka abantu ku bukenke wateeka ensi ku bukenke nange n'oteekako nenze tekyannumamu n'omulundi n'ogu era nze Bannayuganda be nalaba abali mu nsi z'ebweru abali luddawa abali up country nga bawoza Ibrah takyazze bannaye tukoze tutya nze ne ngamba nja gituulamu kwanza namala ekiseera nga ntraining okikola otya ate nga nkirina Ibrah aseka atya seka mutulabe namala ebbanga kamu ekyokubiri ebibuuzo bino obireeta otya n'obuleeta nga Ibrah abuuza ekibuuzo nga kigumu kiringa olwazi ebyo nga nkirina kindi wano kulo ekyebibuuzo n'okimala enseka n'ogimala ekirala bingi olina olugezigezi lwokola mu pulogulaamu olwo nendusoma nze mbeera no nga nkulina bimu otukulisa naawe mukodyo kati olugezi golo nendusiba n'abantu booleta nga ntandise obbakubira nfuna kontakiti zaabwe obadde ofunyiza abanene bange eyakatikkiro taata ow'ekitiibwa Peter Mayiga bagimpa basajja bo netuukira wali wennyini ku CBS emyaka 10 ng'ali ku ntebe ng'akutte eddamula ogwo omukko obadde oyagala mukolako interview Katikkiro mbadde ngera ani nga toliiwo gwe weesudde mu jjulube ng'olemedde mu Amerika tokyadda nga ngiina ya pasa Bujingo nga ngifunye abanene bonna Badi Bulaka nga ngiina Mama Fina mama ngiina nagifuna nomanyinazo gundi eyagimpadde onaamubeeramu Rose ne mugamba Rose gimpe nga ngiina wano Pastor Bugembe bonna n'abayimbi ba David Lutalo bandi buli mwimbi yenna wakabigwa ali okozeeko obadde tolinawo mulimu ng'ofa ki n'ensi gwe wennyini oli mu Amerika seba oyisiza ekirango muze sikyadda munoonye omulala nze ne ngamba kati oyo abalimba waatali nja tuulawo era osanze tandika mushonga Ibrah Mukasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli wano baletedde omusajja w'amaanyi omututumufu mu ggwanga omusajja Ibrah Mukasa wabula ojubisa awo mu kujubisawo badde ng'osiiga akazigo olina abantu abamu bookyaza n'obasiiga ebizigo ne kati oba Ibrah ali ku kyoyo nga tumumanyi awe wadde wakyaganya mu kazigo oba obijjawa kambuze omutono gwokyaza osooka mukolako lisaaki nga tonnamuleeta oba omala kuwangaala nabo toleeta gwotamanyi nsooka banoonyerezaako bannango ojjayo buli kitiibwa nojjayo buli bagaito bamayinjo kyogamba ng'okusiga ebizigo kwakulemye waawo nkubawo naye ogwo wayitirira omanyi nze mbeera nnyo ndaba nnyo abantu bangi nnyo ndabye bapulizenta ndabye bannamawulire ndabye abantu bangi nnyo ndabye abo abasajja nembagobera kati gwe nakwawulako naye nga nti kati Ibrah bano simanyi banjagala ki yingira buyingizi mu kamera ya Ibrah ajja kusiga akazigo naawe kenyini oga bakubire n'essimu nze abantu baali tebanjagala gonjagaza abantu katandikira ninga banyigira ki bali bakukyayira ki ate abantu balina ebibaluma kati engato oyo kogiraba ku mbeera gye nalimu baaba muzigo bagiyita bati eno Ronaldo wangi Ronaldo aliwa yenna Cristiano ati yasinga mu nsi yonna asinga Messi nkutidde ate nno kukyali mu byakusamba kati yasinga okuba nti yasinga okufuna essente nnyingi mu nsi yonna buuza Stuart Kimera nze yampa update oba kuwa super yakuwa update yaŋŋamba Ssebanga ku ssaawa eno buli mwaka wabeerawo asinga oguwedde ani abadde asinga simumanyi ogujja olowooza ani anaasinga era yoyo Ronaldo nkutidde Ronaldo ava mu nsi Manchester
Manchester tekiri London. Nyweza. Bandai tutumire ku musajja waffe. Tusooke tumalirize kino. Chalona. Ava mu nsi ki? Manchester United. Nyweza. Asambira mu kilabu ki? Kati bamugulagula tetumanyi naye abadde waffe gye bamugye ne bamutwala. Manchester nsi Manchester kilabu oba kitundu oba kibuga. Manchester kirimu bibiri. Ekisooka Ensi nga bagiyita Manchester. ya Esangibwa wa? London. London kyo ki? Country. Waliwo enjalo wakati wa country n'ensi. ya Ebeera ki? Ensi kati nga olaba Uganda. Kati eyo nsi. Country Kampala. Country kye ki mu Uganda? Capital city. Ekibuga. Atize tubyaawo. Kitegeeza Manchester nsi. Ensi London ne kibeera ekibuga. ekibuga. ya era tubula nti abantu abasinga bava London bava Manchester ab'amaanyi abaaki tiimu esinga Manchester. Ekuba buli kiramu va ku zino zaasene zitutawaanya. Kasirye gwanga namulaba ennaku ezo kembaddeko Ayo omugenzi. tositatafa naawe. Okay. Abantu ba bulijjo be bafa. Owaayo. Wangi. Waliwo gye bayita Manchester City ne Manchester United. Biina enjawulo. Tewali. Lwaki? Ngudde Manchester City ne Manchester United. Bye bimu. Same. Olw'ensonga eno yeezaala eri. Eriwo ezaala. Manchester United jaddebo. Ye yazaala ani? Manchester City. Era bali baana. Bangamba mbu ziri kumpi na kumpi kituufu. Ya zirina kuba nti nga zerya ntola Manchester zirina kuba zeriraani. Eba ekibaawula kiki? Emirates. Ate ekyo kye ki? Kisaawe kyasene. Bateekawo olutindo. Ebbanga lyesitabadde mu ggwanga. Oyiza ebintu n'obinsinga. Nnyo. Mbadde nkola research. Ogambye ekyawula Manchester United ne Manchester City. Emirates. Ya. Spelling ekigambo Emirates. Me. Wangi? Ati ogambye me. Let's. The word is Emirates. Okay. Kyalulimi kyo ekyo. Alimu naye ebikutabula. Oba kyatuuka kiteera London. Nze kati Dubai bwe mba ntambula Emirates gye mbeeramu. Ntambulira mu nnyonyi Emirates. Lodge z'ensulamu bagita Emirates. Ku nguudo brand nga olaba ebipande olaba Emirates. Kaki oba kyatuuka kiteera London. Ate nomwetereese. Abawalabu bajja basiba. Kyasookera London kyasookera Dubai. Okusinga Dubai yesinze kipromotinga. Kirabika kyatandikira Dubai. Kubanga ennyonyi gy'olaba Emirates. Lodge gambye waliyo hotel ez'omulembe ennyo Emirates. Waliwo enjawulo wakati wa lodge ne hotel ne guest house. Tewali. Lwaki? Kibanga kika kati no ekika nti neddira nkima kati nembeeramu amannya. Nti oyo Kawuki Robert, oyo Lukwago Edris, oyo Mugema Keith Kanabi. Keith Kanabi. Ani? Keith Kanabi. Ani? Keith Kanabi. Yaliwo yate. Oyo musajja wo nfaafe bale yakutegeera. Mwe mulimu omuntu ava mu bulamu naawe n'ofuna shooko. Kati Kanabi n'abula bubuzi. Tosigala kyekimu. Bamuyitaani erinnya ly'eddala? Keith Kanabi. Toba ali tanaaba. Kanabi gwe oli awo nkulaba naye wali tonaaba. Erinnya lya Kanabi ate amannya gafaanana. Ndabira gafa ag'enkima. Okutuma Lukwago bakatamiira jjobye. Kutidde n'oba musiraamu okunywa. Ati kizibu nnyo genda ku kyalo n'owooba ggulu toba teri baganda n'olaba azina ennyo mu bbaala bagambira oyo Lukwago ate amuddirira Mugerwa abo bagunywa ne bagwa ebikka. Baba Ssebanga nze sigenda gatuma baana amanya kutidde munkima. Abaana abo amanya g'enki mu batuma mannya ki? Tukolesa family name nabawalyana nakikope eno Kampala. Nze Robert Kawuki. Kati buli mwana wange ye Kawuki. Wakikopa ku baani? Family ey'abasentamu.
Tula taata wa Bobi Wine ye sentamu. Bobi Wine ekyagulanyi sentamu. Ale owe kyatugamba ki. Nina family ina future yo sigita kwendabira byenkola. N'ennyumba gyenzimba kyenkola. Naye kati ennyumba ya Honorable Kyagulanyi yagisiga white yonna. Gweri gye wazimba ku nfuufu eri eyo ennyumba onagisiga white kubanga kyakola kyokola. Nja kutoba nayo because njagala mubeeremu simuta white nja musiga pale buli mwezi banaginaza. Nja kuba nfunye sero waliwo azimba kalina nga talina sente simulabangako. Ate nja kuba wagwe banengera kukolera olugezigezi mu kalina nga nkulengerera eri nengamba asikali Ibrah tomuggulira ng'olwo fatness wanta wanyanga mu biseera biri mugenda era Lukwago gojja yingira lwaki ankwata bulungi ebifaananyi ate wankima ogambe bagunywa ne bagwebikka nkutidde noguyita ne baguyita ndiki bampeeyo mwengo mugali wabadde ne musajja wange ani yenna penge Raymond Solfa mwana wa maama gw'omu ku bantu mu mulimo gwange abanzizizaamu amaanyi omanyi tulina ebintu ebyo penga akwagala nnyo osobola okusanga omuntu akuvuma n'akumalamu amaanyi n'ova n'ekukyokola penga akwagala n'osanga omuntu akwagala nze nali sikisuubira olaba ku bintu byokola penge osaba olwagala Ssebanga muwagira Raymond Solfa yani ale no bakunfaananya ekyo nakyo kyali kizibu nedda baaba ye Raymond Solfa abantu bo yogera erinnya lye ddala Raymond Solfa Raymond Solfa Raymond Solfa the name is Raymond Solfa uyo mulala ero waliwo kyati wali mu waliwo ero Solfa Raymond Solfa aka Lucifer Peng aize nyongeramu eswaga omusajja olina omuwonga nnyo kyensinza okwebaliza gwonkoledde omwaka guno nze gambye wali omuntu akuvuma n'akumalamu amaanyi nemberamu omuntu akwagala nze nali sikisuubira abo kati be bantu aba omulala yani Kabaka Ssaabasajja Kabaka Kabaka oyo nese butasiimasiima taseka newe olaba agizaali Ssaabasajja yakusiima okoze eki kuzina kubiibya Ibrah neyeetenga owemula kyenyogedde eggulu likola litya likulaba owemula alimba awaayi waliwo akagambo akansumbuwa ennaku zino ku internet up country akagambo ako kategeeza ki kannumiriza omutwe wiiki singa 2 neŋŋamba nja kugwa ku muyaaye wange ku mugezi wange Ssebanga akagezeeko okukavuunula nkafune teri muntu atalina up country gye batuzaala up country kitegeeza gye muva oba gye musibuka gye muzaalibwa up country kwanza up country eyo waffe Masaka eggwe nawulira Mityana Lukwago Lwengo ne Masaka eyo waliwo ekyama ekiri e Masaka nga kiva ku ki simanyi anaabikula kyama ky'e Masaka akikola atya akiraga ensi manyi waliwo ebintu bye tukola nga ffe bennyini tubiraba naye nga tetukola lisaaki Seba eyakago awe wali omulimu bizinesi eri awo era nebaza bannayuganda abampagi kimala n'abatanne bakumpagiramu kimala obadde onyonyola Masaka oluguba Kampala olunaku oluguba Kampala nkola ddo tuddo eyakago delivery yo njikola bulungi delivery spelling ekigambo delivery D E L V ala why the word is delivery Seba air what air cargo
olunaku olwo nga biri Kampala, olunaku olwo nga biri Dubai. Uganda what? Uganda Limited. Ekigambo limited kitegeeza ekizibwako watoyongerako bwogamba limited teri kiddako awo tosobola kubuuka no ku limited alino saawo wano Kenya. Uganda Limited olwomba nkiggadde company. So company yo yeseba eya cargo Uganda Limited ya ne Uganda okitwaliramu kitegeeza company eri mu Uganda. Baba Ibrah nti muna Uganda yagikola era eri mu Uganda eya cargo ya kitegeeza ki mu Luganda? ebiyita ku nnyonyi ebiyita ku nnyanja ne ku mmeeri babiyita batya? Sweeping cargo. Wanji? Sweeping cargo. Ani? Swimming cargo. Ebyo biba biyiseewa? Mazzi. Olwo ebiyita ku nguudo okwo ku kolansi. Container village.